try government temumanyi wano tewali musumba asinga Pastor Kakande man your information nze nali ndabyeko President 7 ngali mu church ya Pastor Kakande oyo at night olabye ekizimbe Pastor Kakande kyazimbye gomulabyeko ng'ayomba abantu abakozi tebayomba gwe Pastor Kakande singa naye yagamba nyenda kuzimba nja kuzimba ekya nja kuzimba luli nyenda kuzimba luno singa yazimba. You can't do as you talk. Tusokulanga bwoyogera ale Pastor Bujingo buli embwe boggula tusagati ojajjiddamu. Pastor Bujingo, you are losing track. Nze kankubulira amazima nga akwagala. Nze Pastor Bujingo ekimanyi ne ku graduation yange wajja. Ate nze oli mukwano gwa tata wange. Pastor Bujingo, you were a good friend of my dad. Kankubulira amazima. Pastor, you are losing track. Ova ku mulamwa. That is a fact. Bujingo wedda. Nze natandika owuliriza Pastor Bujingo nga ndina mwana muto. I remember nali mu P7 yawo nyingira senior 1 nga ine enjiri gyabulira ku 7 nenge ensi yonna ekuteeka ku kusawa 7 bale nga Pastor Bujingo abuulira nga akwata Bayibuli n'agigatta mu bulamu obwa bulijjo. Nekatiraba oli mukusaba sala zita bantu simanya bafe simanya bano bakutuke. That's not God, and nobody should tell you lies. That is not God. Oyose Katonda. Katonda Abayisirayiri niwe bamunyizanga yasigala basindikira ba prophets. Even when the Israelites were sinners, the Lord continued to care for them. Yes, buterevu kujika media pwoli nenkulamusako nti wasibye otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi kusaba likinga video eno nawe atanaba kulabikanga o subscribinga kusawa eno ye nyini oyo ye mukulu Tamale Mirundi Junior kansubire ebigambo bye mu byewuliriddeko mu bubaka bwawereza Pastor Bujingo weekend yonna gye tukubye amabega yabadde asinga okubeera nga mwana tu trendinga olwa video gye yata nga ali mu kubeera nga asindikira abalabe be essaala eyali enkambwe nnyo. Abo bamubanja Pentagon bonna essaala gye yabaweereza mwana tu yali nkambwe nnyo ddala nga bw'okiwulira. Kakati ogova okuwulira ye mukulu Tamale Mirundi Junior nga yeebuuza amafuta ga musumba gaddawa. Musumba ow'edda gwe twali tumanyi yaddawa. Musumba aliko ennaku zino nga wantalo nga byakola tetubitegeera. Oyo ye mukulu bigambo bya Tamale Mirundi Junior nga we muva okubeera nga ate mwana tu mumuwulira. Ono nno ayongeddeko n'ategeeza nti ekisinze okuleetera Pastor Aloysius Bujingo ebizibu kwe kubeera nga addamu buli omu bukaceere bwonna obuteetaagisa akwata ekkubo n'abaddamu mu mbeera enkambwe ennyo whereby nti awo abeera alina okusirika. Mulimu abantu batateekeddwa kubeera nga abaddamu, mulimu abantu nga bayina ng'ensonga ezimu alina okuzimma amazzi naye ye avaayo n'azoogerako ekireetedde n'abaana ku mutimbagano okwongera okubeera nga bamulinnyirira. Kale kankwongereyo n'akatambi. Olunaku lw'enkya Haji akomezebwawo mu kkooti okuwuliriza okusaba kwe okukweyimirirwa awozesebwe ng'ava bweru. Kakati nno Kamanda full figure Honorable Muhammad Nsereko batimu Haji mwenna Nurudini Ntege MC Meya mbakubula olunaku lw'enkya tukuume obudde Godfather olunaku olw'enkya wansuubiza tukusaawa 2
ojja kumaliriza ebikusumbwa kati obino obeere ku high court atamanyi high court gyeri nga wandiyagadde okujja high court eri awo ku CPS oba kyetuyita Constitutional Square awo otuka ku CPS wa Constitutional Square high court ojja kuba ogira bakwawulawo Supreme Court ne Court of Appeal batimu Haji mwenna mujje tuwulize okweyimira kwa Haji aweebwe eddembe lye okujjako omulamuzi nga anaba ayagadde kubiwanvuya taate leero mpuliriza okusalawo nyakuteekayo ku lunaku olulala naye tusuubira nti olunaku olw'enkya wetaaba entaanyi Haji twandibaayo naye nze mabuulira okujjako omulamuzi ayagadde kubiwanvuya mbate mukomemu mbawe ensala yange olunaku oluddako wabula gwe wenna asobola ongomanyi nti olinamu ensa jangu ne bank statement jangu ne balwa ya LC ng'eri mu manyago ate woosula ogere national ID yo original ate nayo gikolemu photocopy kakati omulamuzi agenda okugamba nti neetaaga abantu 10 oba 20 okweyimirira Haji yes bayiro abantu ababiri baba bamala naye nabayagadde abantu 10 oba 2 ffe tubire nga tuli ready oshegeera bagenda okubuuza nti gwe tolinamu nsa ate bank statement yange yinereke milioni 2 bagambe nti twetaaga ekyapa ng'okirina ate nga kiri mu manyago okitegeera tubimanyi babola wishers muli bangi eyo ne just be stand by kyonna omulamuzi alaba nga atugambye obukwakulizo bwonna bwanaatuteekako tuli ready okubutuukiriza nze Divine nega mazima gakaawa Ssaabasajja Kabaka awangaala yes butereevu oyo nno ye mukulu Divine kansubire mumwewuliriddeko ng'abakoowoola olunaku olw'enkya tugenda kubeera ali mu High Court makkati g'ekibuga mwennyini nga tuddayo ku nsonga eza Hajjati Zuura ne Haji Ali temwerabira nti application ey'okusaba bail yo already yateekebwayo dda bail yasabibwa dda Haji asobole okubeera nga awozesebwa naye nga ava bweru kitegeeza olunaku olw'enkya lwe tugenda okubeera nga mwana tuwulira oba application bagikkiriza oba kooti yagigaana naye nga chances ezisinga obungi ziraga nti Haji olunaku olw'enkya yandifuluma olunaku olw'enkya Haji za chances ziraga nti Haji olunaku olw'enkya yandiweebwa bail so mwenna muyitibwa okubeerawo naddala tiimu Haji mujje mubeerewo muyiwewo omubiri mubeererewo musajja musajja wa Katonda mubeererewo mumuyirewo omubiri mujjukira bulungi mu bigambo bye yabakakasa nti ye we mutali naye tasobola kubeera nga akola ki tasobola kubeera nga mwana waali era yabategeeza nti we mutali era guno omusango tasobola kubeera nga aguwangula we mutali omusango guno gujja kulwawo naye buli we muteekawo amaanyi buli we muteekawo ekifuba buli lwe mulaga nti ddala mwagala justice mwagala Haji ateebwe nga n'eri abalamuzi bakiraba nti omusango balina okuba nga baguteekamuko ka speed guddukire ku speed amazima gasobole okubeera nga gazuulibwa era gaveeyo nti ddala Haji teyakwata mwana weewaawo abeere nga munnange ateebwa so lunaku lujja kubeera lwankya ku makya nnyo mukeere babagambye namwe abasobola okujja n'ebbaluwa mujje nazo national ID mujje nazo bank statement mujje nazo so that bwe bagamba nti kati twetaaga abantu bwe bati abagenda okuyimirira Haji babeera weebali ate baleme kumuzzaayo mbwate abayina okumweyimirira ebiwandiiko tebakola ki tebabirina ebisaanizo tebabirina ebimweyimirira kwegamba buli kimu mubeere nga mukirina nga weekiri awo ku seeti Haji asobole okubeera nga bw'atyo munnange ng'ateebwa lunaku lugenda kubeera lwankya wali ku High Court tugende tulabe biki ate ebyavuddeyo abalamuzi bamuwadde oba tebamuwadde genda mu comment section nawe obeere nga otubuulira gw'osuubira olunaku olw'enkya Haji anaaweebwa bail oba era bagenda kumuzzaayo endowooza gintere mu comment section tusinkane mu comment section butereevu tubeere ng'omwo mwe tukubaganyiza ebirowoozo tubeere nga mwe tuteeseza kale nyongera okujjukiza nti obadde ku Gika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olaikinge okommentinge ate era osharinge teweerabira kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga kuteereddeyo video empya nakugamba wosanga kalango onnawonna tokaskipinga
kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatobera ebuli w'eggwanga kosana mmwe abatulewaka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini nnyini kyemusingira ddala okwagala. Kale n'olw'ensonga eyo munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.